brother wange ne side ya mama ne uncle bange side ya mama wano. Yes. Baba mu bali Dubai ne brother wange abere na Abu Dhabi. Era bwe nabaga bunene beewunya ko bo bati bamumanyi naye nga bamuwulira. Bamuwulira ndi wano sister waffe abere owago. Obatuzana naye mutaata. Naye nga tibamenya bonna ne beewulira omuntu ayinza okuba n'atuka ku seero n'atuka n'okukola zi video ku YouTube. Mutuufu nga tabuulidde ffe. N'atabuulira na sister we Saudi kuba to Saudi balinga boogera nnyo nti Najjemba yabera. Sister we Saudi ye nga bagata mamu banga naye mugata buga starter. Sister we Saudi kati Najjemba mutata wa fali omu. Atinze. Sagala kutwala sente. Tata ede sente obimanyi mbedde naawe ebiseera byonna. Ngankola sente bwe mba nazeera n'ezikozesa ebyetaagisa. Naddala taata essaawa eno n'ongamba njagala kulya sente. Baklant baffe abalungi mbalamusizaako nnyo amannya gange nze Nyondo Witi omugaane mu bitiibwa eby'ekitalo. Mbaleetedde ekizigo kya Nyondo Glim, ekizigo kyaffe. Banna ekizigo kino kirungi nnyo, otandikira kulabira ddala ku nze kennyini, bannange nnyirira bitya. Kizigo kirungi nnyo, ndowooza nange muba mundaba, kijjamu black spot, kijjamu pimples. Twakuleetedde size yonna ey'essente zo. Kizigo kirungi ddala. Bana inage msolo okulaba ka skin kange kali kwalaali. Temuli filter, eno camera, ate nekira siliko ka makeup. Bana emikwano tubebaza olwotu supportinga, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Temujjanga okwera mugende maaso n'okusupportinga. Naffe tusobola otwala programs zaffe endala mu maaso. Mpozi n'ekirala tulinawo wano buwig bubuno nga kano kenyambadde, kawigi kalungi nnyo kumwe abatagala kusiba nviiri oba batagala kumala budde mu salon. Osooka teekako nga nze kuba nange sirinaako nviiri ku mutwe nkataddeko naye era ndabika bulungi. Mpozi n'ekirala ekyenviiri, nsiba enviiri yonna gy'obeera oli, oba oli mu kiyumba oba oli ludda wanze yonna nzija, oba nnumba wano wendi ku bbeeyi ey'okuteesa etali ya mpaka. Mpozi n'ekirala, yes, tulinawo ebintu ebirala wano. Tulinawo ebintu by'abakyala eby'omu kisenge n'ebyabaami, tulinawo mani power w'abaami n'ebyabakyala biyitirivu ddala besobola kumenya. Bannange nenga byebyo ebiri mu store ya. Tubakulisaayo nnyo mazaalibwa ga Mukama waffe Yesu Kristo. Mwenna abagayiseemu obulungi tugamba alhamdulillah oba ebale, na mwenna abagayiseemu obubi Mungu bweyageze bwekityo bwe kyadde kirina okubeera, ate era nga tusaba Mukama Katonda n'omwaka omujja gubabeerere gwa mirembe. Mpozi olunaku olwaleero kansooke mbalamuseko mwenna abatulaba essaawa eno yennyini. Amannya yenze Nyondo Rozet era nga nsinzira ku mukutu ogwa Nyondo Media n'embeera ng'ate nkuweereza agafa wano na wali. Njagala kuba ku update za mwana muwala omugenzi Najjemba Annet. Omuwala ono abasinga mwagala okumanya ki ekigenda maaso, agenda kuzikibwa wano, agenda kuzikibwa ddi. Naye nabagambako omukyala muzira kisa eyali yasalawo kubanga ate afuna ticket omwana oli ng'akyali mulamu abeere ngadde Uganda. Ebyembi nga we nabagamba nti ate kyasoboka twagenda okuba nga tugendayo mu ddwaliro olunaku olwo, ate olunaku olwo nyini omwana oyava mu bulamu bw'ensi. So omukyala ono era ne beegatta wamu n'abakyala abalala kubanga kyabalumanga bo ng'abazadde okuba nti omukyala yalaaja nate ng'alina ezzadde eritali limu oba bbiri, wabula bakifiiringamu nti singa babadde bo ng'abazadde kinaawulikika kitya eri abaana okulya nti maama yafiira ku mawanga ate era n'azikibwa eyo. So ne bakolamu omulimu ng'abakyala ne basalawo okubanga ate beekwatakwata okusobola okuba nga bazzaayo omubiri gwa Najjemba Annet ebutaka. Era nga nayogeddeko ne sister wa Najjemba yagamba nti yali talina kyamanyi ku mugenzi n'okufa kwe
yali talina kyamanyi era nga ebisinga sister we kubanga yakwataganye wamu n'abakyala bali bembagambyeko okubanga ate bafuna buli kyetaagisa ate Annet gudizibwa ebutaka era ngenda mukubirako waneeno kasimu abeere nga ate yatubuulira batuuseewa saawa eno era kyekiddako. So fena twebaza Mukama abasobodde okutuuka ku mazaalibwa ga Mukama waffe Kristo nga era nga twebaza Mukama okutusobozesa okugayitamu mu bulungi ennyo. Batamidde social media byadde bitambula abantu abalabye banywedde omwenge ne bagangayira ati ndokosa. Hello dear, gyebaleko Aisha. Ono Rozet oba osobola okwogerako ennyo mukwano? Okay, nze Silivia. Yegwe Silivia mbadde nkuyise Aisha. Gyebaleko mukwano? Mukale mukwano naye gyebaleko? Kati sijja kulimba oli ku mpewo za Nyondo Media. Okay, nyabo. Naye nga abantu baagala okumanya okuva lwe mwategeera nti Aisha yafa, Najjemba Annet yafa. Ekyokuddizibwa kuba kye nawuliddeko ko nti waliwo enteekateeka yonna. Enteekateeka ki kati omutuuse gwe nga gwe kubanga nakiwuddeko nawe kiwombyemu omutwe? Nja kusobola okwetondera abantu bonna abalaba puroguramu za muganda wange kubanga nze Najjemba abamukulu wange mbanga nzaamuddako nayinenze emyaka esatu yalina emyaka ena. Tafe bwe yafa nzize ne mami wange ne muto wange ne tufaayo ye n'asigalayo eyo gye batuzaala n'akula ne jjajja azaala taata nenza n'oyo taata afa omuto kuba baali babazaala bataata babiri. Kati twaddamu okulabagana ne Najjemba nga ndi mu senior. Ekitegeeza Najjemba mugatta taata temugatta maama. Nedda bamama baffe banjawulo era nze maama we simumanyi baganda besibamanyi just manyi Najjemba nga mu sister wange kuba naye nze mulaba bukulu taata ffe yafa ne tuvaayo twaddayo nga tuli bakulu. Naye we twaddayo nali mu senior ebiseera ebyo we twaddayo kati nga omanyi omwana ne mukulu atumaze okusoma naye najja e Kampala n'avayo eyo mu kyalo eyo Lwamaggwa nawe yajja e Kampala tutandika okusisinkana ng'olino taata affe akuze kuba naye bamuleka taata affe yafiira taata oyo yali muto nnyo oyo kumwayogera naye. Naye ng'azze ng'abeera weeyogerera ebiseera ebyo ntandika okuba nti olumu tugenda ne tusisinkana ne Najjemba ne twekyalira bwe bityo. Ate tuvolimbya kuba nze eno nduddeyoko ndi myaka nga 7. G'oli luddawa? Nze ndi Abu Dhabi. Kati endwala ya Najjemba tewagimanyaako nti yali mulwadde oba ezijja ye waneno mu UAE mu Dubai toba tokimanyi nti naali Dubai? Okusooka nali simanyi nti yajja kuba nagenza okulaba gundiza kaseera nga yajja mu last year mu November bwe nabirabye. Ate nga nze okungamba nti yazze Dubai nti yajja ali Dubai yaŋŋamba mu March waguno omwaka. Nansindikirako message ku WhatsApp naŋŋamba sister Najja ndi wano Dubai naye nga mbadde simanyi nti yajja dda bangerera alimanyi we yaŋŋambye nti we yali ajjidde. Ne tubeerawo nga tunyumyamu biki kati awo it was August oba September awo. Naŋŋamba agenda kujja ndabeko Saturday muga Saturday mbeerawo ewaka naŋŋamba ajja kujja ndabeko then Saturday we yatuuka teyajja naŋŋamba nafunyemu obuzibu esikola ki ne sijja. End of September awo esimu yawa nevaako saddamu kubanga nensindikako message teyagiraba ne sister ngo Saudi naŋŋamba kuba yali anyumya nnyo naye. Naŋŋamba banne sister nga simu tekyaliko ne mugamba WhatsApp tekyaliko naye ate ku TikTok mulaba nga ataddeyo figumu ndi kireka yafunamu obuzibu n'ennamba ye. Naye bw'anaaba tutuze ennamba ajja kuba tusindikirako message ne tubeerawo bwe tutyo teyaddamu tusindikira message. Ne wakati wesolose nga wava abeereyo naye Kampala nasindikirako message n'ambuuza banne Najjemba mumuwuliza ne mugamba anaffe tukyamuwuliza WhatsApp ye yavaako naye Facebook mulabako atera okuteekako ebifaananyi ne ku TikTok. Kati neyo kati then last Sunday nali ndi wano saawa 2 ez'ekiro senga nga nkubira essimu nga ŋŋamba nti Najjemba afudde mubuuza yafudde ki nga ŋŋamba bw'abadde mulwadde omutwe wadde fe wano batusindikira message naye tetutegeera tetubikkiriza simanyi biki then ne bansindikira ki ne bansindikira gye wakola video gye wakola naye
Chakanda twewunya n'ekisirika bannawo no brother wange n'ekisaidi ya maama ne ba uncle bange saidi era ya maama wano. Abamu bali Dubai ne brother wange abeere na Abu Dhabi. Era bwe ndabaga bunene beewunya ko bo bati bamumanyi naye nga bamuwulira. Okuwulya ndi walusisita waffe abeereyo owaggulu we batuzaala naye mutaata naye nga tibamenya bonna ne beewulira omuntu ayinza okuba n'atuuka ku seero n'atuuka n'okukola zividiyo ku YouTube mutuufu nga tabuulidde ffe n'atabuulira na sisita we Saudi kuba tewe Saudi balinga boogera nnyo nti Najjemba sisita we Saudi ye nga bagatama mubanga naye mugata bugasitaata sisita we Saudi kati Najjemba mutaata waffe ali omu ati nze ni waliwo omulenzi anzirako ate ye yakula ne Najjemba kuba mama we ye bamumuggyako n'asigalayo ne bajajja kati nze neno sister wange onali Saudi naye mutaata waffe last born nkuze naye naye ate batuka e Kampala ye abadde abeera zanaawo ng'ate sister Najjemba abadde abeera ndejjera nga beekyalira nnyo kiseera beemanyi nnyo okusinga nze kuba nze mbadde nnyo eno wabweru. Waliwo omwami ono yayogeranga ddala obubi ng'ali wamu ne maama ate oyo Najjemba ye amuyita ate bamumuyita mutyawo yayogeranga ennyo oba voice notes waziwulira ze twaplayinganga amaloboozi ago omumanyi? Ezo voice naziwula naye mu butuufu bambi sibamanyi kabe maama wa Najjemba simumanya simulabangako. Tobamanyi? Kati oyo yali agamba mbu mwannyoko azini mwanyi muganda we omulenzi. Kati omuganda we mu maama we so si mutaata we. Wa Najjemba mu maama we ye mwana omukulu kati aba basigadde abo bwe mwayogera nawo ab'abaganda be mu maama we abatu mutaata n'ozo. Kati oyali alajanira maama we n'oyo brother we osuubira yali nsonga ki obutalajanira mmwe ate nga oba oliawo mwali badde musobola okumuyambako ng'akyali mulamu. Nkwana naffe ensonga gye twebuuza kati. Abasinga banyiiza nanyo lwakwati omufuta musobola munyiigira kwa sitango wa Saudi yalina amaziga naye bwe yalaba vidiyo egyo wakola naye n'agamba omwana atatwogera nako twali tumukoze eki kuba situlina ntieko naye tetumanyi ensonga oba waliwo ensonga lwaki yagana ataga ati gitumulabe nga waliwo ensonga naffe situmanyi kyaddakaawo sijja kugamba nti naffe tukyebuuza nga omuntu omulala bwe wandikyebuuzizza nti omuntu ayinza okulwala ng'alina abantu gy'amanyi nti abasobola omutuukako mu ate ng'abamanyi n'alajanira ate abantu abeewala n'aleka ab'okumpi kati nteekateeka ki eriwo saawa eno? Kati enteekateeka eriwo tubadde kuba kati nagenda mu ddwaliro baali bayita abagala muntu abantu bagezaako okukubeera amasimu n'abawera baali bangi ne baŋŋamba mu ddwaliro baagala muntu nyini biki bwe olutegero bw'omulambo bagutwala biki neminya nengenda mu ddwaliro nentukayo mu ddwaliro no netubagamba omulambo tujja gutwala naye si kati sente ziriiwo kati saawa eno tugenda kubeera nga tusooka kukola ki kuyitaayita mu bantu famire ebiki naye nga ekiriwo nti process ezisinga zaggwe ez'okukiriyalinga ebintu ebimutwala nga police clearance certificate mu ddwaliro twazifuna then ngenda ku embassy ya Uganda nayo ne bampa egundi form enzikiriza okutwala omulambo byonna passport ze ne bazikola kansolinga okulaga nti muna Uganda ate yafudde byonna ne biggwa kati ekintu ekikyo tusigazizza saawa eno kya sente nti sente tezinaba kuwera abantu balabadde bakyesonda mikwano gye egye Dubai nekisooka ekyokubiri nsaba okutwala omukisa guno okwebaza naddala mikwano gye egye Dubai bambi abakyala abo oba ababi bakoze omulimu gw'amaanyi nebaza omukyala ansiimwe nayogeddekoko naye kuba nageza kunamba mbadde sijjane maana enkifuna mu namba y'omugenzi ngesimu kifunye nenjogerako omugenzi kati gwagirina iye mukwano simu ye passport byonna n'empapula zonna za nzengerera ye mukwano kati kyetusaba ku buyambi bw'abakyala b'e Dubai badde batutuukirira nga bali mu kusonda ku ssente n'abaami ne mukyalo eyo olwaleero lwennyininyino lwenjogera kuba abasingadde bagenda mu Christmas n'olwaleero muze yaŋŋambye bakoze meeting kusonda ssente ze bagenda okuwezaawo naffe eno gye tuli mu kusonda nga lyabo obimanyi abamu babalinze kasalale biki bwe bityo ate jjukira kasirisi katono okuzaayo omubiri si kyangu ssente ziba nnyingi nnyo ze basaba so si byangu kale mukwano tweyanziza nnyo tweyanzega ebigambo byo byonna kyali mukwano nobale n'okufaayo bambi
Ana mukwana webale nyiwe badde okubaje byatandikira mwebale mubeerawo tusimidde ddala bambi n'ebyabaawo abamu mu basonyiwe abatamanya actually n'abamanya munange sifa abasala omusango kituufu kituufu nange nawulidde voice zampisiza bubi kuba nange nagezeko abamu bacontactinga nembasinga nemesi abamu ne baganda okunziramu ati nga famire ne oba obimanyi nawe bintu by'abantu Katonda naye toyinza kwogera bisinga awo kubanga abantu buli omu yaba amanyi nsonga ki lwaki situmanyi maama w'omugenzi kibuzibu ki bwe baafuna bwe babadde nabo zisina kyemmanyi brother we simumanyi oba ali biki oba voices yayoga ate brother zanyiiza nnyo nange nga muganda we zanyiiza teyatogedde kuba butuufu obulamu bw'ensi ero butuufu Nyondo bulamu bw'ensi eno omuntu asobola okubeererawo mu ntandikwa maama wo mama yakola bubi nnyo ne brother yakola bubi nnyo kituufu so naye tulina basonyi okuba munnaye tusobole okuziika muganda waffe awumule emirembe kale bambi mukwano tweyanziza nnyo tweyanzike kale jakase gwani nzibamita Silivia Nasonko Silivia kale ndi abeera bulungi mukama kuume kale bambi naye beera bulungi okay baby girl okay dear so bye ebiriwo sijja biddamu nnyo kubanga mubiwulidde naye nga nange nyinawo ko abantu ababadde bambuuza Rozet omwana oyo yagenda oba bamuddako eriyo abo omukyalo oyo omugenzi be bakwatako naddala abazadde bekyaluma okuba nti omukyalo oyo ayinza okuziikibwa eno bambi n'abaana be ne batalaba ku ntaana ye so abamu balinga abayita suggestions nga babuuza tusobola contributinga ki kati naffe twalina go ahead olw'ensonga nti twali tusobola kuteekayo omukono gusingako eri famire okusingako eri ng'abafamire b'omwana omugenzi so mwenna bali bambuuza era nga mwagala contributinga bampadde wano enamba yo n'omuwala enda kula mukubira gitusobere ku mpewo era tugenda kugiwandiikawo awo gwe nagala contributing abadde bangamba nga kye tusobola okuwaayo tuyinza kuyambako tutya so go wenna abalina yona kyonna kyobeera olina ojja kuba nga oteekako namba ye yessimu tusupportinge omubiri gw'ono omwana gudde waka abaana bamukubeko eriiso evanyuma okusingira ddala abaana be kubanga bo tebalina musango bamukubeko eriiso evanyuma tukubire omuwala oladdemu atula enamba mbadde njerabidde Nasonko kyembadde neerabidde waliwo abadde bansabye ku namba ngenda kuteekayo namba ki osobola okuginsomerako eya mobile money oba Airtel money gyemba nteeka ku vidiyo eno namba eya mobile money nira Airtel osobola okugisoma eri 0757 0757 81 84 81 again 81 ereta amanya Nasonko Silivia kale gyengenda okuteeka ku screen kyonna kyebana bataddeko enna nakikola mukama anamuwa omukisa munaye fenna ali ekkubo asoose just enjawulo eri kwani asooseeyo kale bye kale dia so sigenda kwongerako ku ebyo naye nga kyekyo gowe naye akatono konna kosobola contributinga bagamba agali ewamu ge galuma ennyama kamu gwe muganda so gowe naye nakona kobeera osobodde enamba y'essimu omwana agisomye yeeyo era tugenda kugiteeka ku screen ate obeere ng'osobola kyonna kyobeera osobodde mwenna abadde beeyamanga mumbuuza Rozet kiki kyensobola contributinga omukyalo nadde waka kiki kyensobola contributinga so enamba yeeyo mugenda teeka kona kembeera musobodde Mukama Katonda abawe omukisa asigadde nga nze Nyondo Rozet ku Nyondo Media wiki mubeere bulungi era takumira mpeera abatukuumire tubasabira omwaka omujja 2023 ate gubabeerere gwa mirembe n'okusinga emyaka emirala gyonna gye muyisemu era kusubscribinga ku YouTube channel yaffe genda maaso subscribing natera onyige n'akade obeere nga ate olaba buli kimu kyonna kye tuba tuteekayo ne ku social media platforms zaffe ez'enjawulo gamba nga
TikTok, Twitter, Instagram, ewamu ne Facebook mutufollowing era nga tukozesa Nyondo Media. Abeka mugamba mutya, this is your boy Ashman Kashuji, omuzanyi wa film director ate producer. Mugamba mutya abali eyo essaawa yeno lunaku lwa kunyirira era nga mbaletedde Nyondo Glim ekolebwa aba Nyondo Media, Nyondo Group of Companies. Nyondo Glim kizigo kya amaanyi nnyo ekirikolebwa mu gune mubikore mu bimela ebiri nacho mbuli kimu ekiri natural kizigo ekikwata skin yo ne kinyiriza ne kijambo n'obuntu bonna obwa black sports skin ne glowing abana bagala okuglowinga essaawa yeno weewale byonna ebizigo bye bakugamba nedda time yeno ya kunyirira togenda kweruka anadala abalenzi akasusu kagenda kubeera kumulala era tubeerewo ng'olunaku lwa leero Nyondo Media mugule wano mu UAE wonna woyagala wonna woli mu UAE kigenda bakikutuusibwako era nga abalina n'obuviiri obulungi ennyo obwoyinza okwambala ku mukolo n'okyusa akaviiri leero n'okyusa akaviiri enkya n'obeera ng'onyirira nga buli akulaba akwegomba. Abagenda mu red carpet, abagenda mu movie premiere bambaza abayimbi bangi ab'enjawulo, bambaza ba celebrities ab'enjawulo ku red carpet era nga bwe buviiri bwe buno bakyusa kyoyagala kye bakukola. Jangu skin yo oleme kwejjusa, togenda kufuna buzibu bwonna, tebirina effects yonna ku mubiri gw'omuntu era tubenga tukigula ekizigo. Nyondo Media bano balina ebizigo ebyenjawulo, balina bu sprays, balina buli kimu ekya skin yo. Gwe jangu skin yo ba doctor abalungi ennyo ba expert mu skin temusubwa mubeereewo era nga oba oyagala okumanya ebisingawo kuba ku namba y'essimu eyo gy'olabawo wansi kigenda bakyakabi nnyo, togenda kwejjusa onadda n'oŋŋamba nti Ashman Kash kyewakola kyekisinga bannange era nga bingi bye balina ebizigo ebyenjawulo nga obiraba balina mu buli size yonna gy'oyagala ey'ekizigo ojja kuba ogifuna. Oba oyagala y'abaana weebiri, oba oyagala y'omuntu mukulu weebiri, oba oyagala bya mukyala weebiri, mujje famire yonna ebeere ng'enyirira togenda kwejjusa kuba kino ekizigo nze nkigezezzaako era nga mundaba kyonna kyolaba kyekyo kizigo kyekikola. Kizigo tekigenda kwerusa kujja mu kalayo, ogenda sigala mu kalayo naye ng'onyirira. Mwebale nnyo. Ashman Kashuji, I sign out. Uganda, Kenya, Tanzania n'ebitundu ebiriranyeewo kampanjulire Open Vision Tourism tukola UAE visa, hotel and ticket reservation, single or group tour and umrah packages, morning, evening and night desert safari. Okumanya ebisingawo kuba ku plus 97 432 861 886 obujjanku office save Dubai Mudeira ku Al Maktoum Road, Shakamariam Building ku mwaliriro okusooka office number 110C opposite day-to-day supermarket Baniasi. Okutambula obulungi bw'ova mu Baniasi Metro fulumira mu exit 1 ogoberera ekkono ate gwava ku Union kasova ku muzikiti tosuka zebra crossing eriranye day-to-day supermarket Banias. Open Vision Tourism, fast and reliable.